Sikyakola live wange security yandabula. Okuva bakubayisima amasasi nakyusaamu. A word to a wise is enough. Webatayisima. I got the message. Ninabye nakyusaamu. Kyobala bambi ono omwana ono gwe nalabye nga akatambike kali ikinze. Ku TikTok mwegendereze nnyo abantu bemuyita Emikwano. Nze bakaye wisdom bali bakwano bange. Nagule motoka kaye wisdom tekyamusanyula. Mu kifo ky'okungamba congratulations omanyika ye wisdom bwe yagamba mbwe motoka si yange. Mwegendereze nnyo abantu bemuyita Emikwano. Nze nalini n'abantu naye nga si bakwano bange. Wootegerera mukwano gongo oguze ekintu. Kaye wisdom nagula Subaru eno ku sete zange. After saving yagenda nakola video kayenga agamba mbwe motoka si yange. Kati oyo abamukwano goki. Nali ya Dubai kaye wisdom yagamba nyenze kunyenya mugongo. Beba kwano baffe munnange. Nenga wano kaye wisdom yatambulanga ebweru nga musupportinga. Nga I feel good for him. Era nga nzijano ne bagamba mukwano gwange kaye ali UK n'ennugu. Mpala naye yatwawula. Bujja bye nina bibaluma. Abana Uganda bayina eno mentality tibyoyina tebikusaana. Bisana bonenga kola nnyo. Na kugatta bwongo. Teri azalibwanga mugagga. Fene tujja tetuyina ku nsi buli omu bamuzaala ali bwerere. Tukola bikole na maanyi gaffe. N'abantu bufo kyokwebuzaako tire juni okikoze otya okuba nti ovuga Subaru ya mitwalo ene ejja $. Tebaagala. Basigala bakuwalana. Nengo onoonya kye wabakola nga tekiriiwo mu butuufu. Noga omuntu ono namukola ki? Wano mugawo omuntu asobola okuvuma n'akuwebula ate ne yeefuula victim, yeefuulu figure. Full figure asobola okuvuma n'akuwemula ate n'amala ne yeefuula moralist. Naye Junior gwanvumye naye nga yakuvumye yasose n'okuwemula. Kati ba moralist mu Uganda bangi. Naye nga ate balina kuba mu makomera. Kaize Uganda nagitegeera. People are living fake lives. Omuntu okuga nti osula kazaaba akuvumye. Kya Junior no ngati Junior osula kisasi. Is that an abuse? Omuntu ogamba nti wisdom ovuga ali yankadde. Wamaawo oba omuvumye. Era hali yajavuga UAP. That's a fact. Abantu bakyayagala mazima. Nze abantu bameze entondo neewuunya. People no longer want the truth. Kya Junior okuga mbusula kati awo oba onvumye wamma. Nemune twali bangi nga tuyina Emikwano batuvaako batuwalana. Ninga mazima ddala omuntu tomwagalizangako bubi. Yajjanga neewuwo n'omwaniriza. N'esawa ya leero akwogerera bubi. Yensi mwe tuwangaalira. Allah atusaasire. Naye edduniya gye yatuleetamu abantu balina emitima. N'abantu balina ennaku ku mitima. Naye Mukama ayanguwako abasanyusi. Abantu balina amaziga bakoleredde abantu ebintu. Omuntu takuyinaako Luganda n'akuyamba omusasula oti. How do you pay people? No magamba obulamu bunnemeredde nga gwe weeremesezza. Where there is an opportunity you see negativity. Abantu bemuwalana babakola ki? Leero tuula wansi tunuulira buli gw'owalana yakola ki? Tewali kye baabakola. Notanodduzize omuntu ngate ne video sizize ka ono omuvubuka kusho wa TikTok video yasoose nga yo yabadde naye zino wano omuntu akwata ekifaananyi kyo n'akwata ekifaananyi kyo bulana ateekako omuntu mbagita Photoshop mwe mugenda kufa. Ojja kubbula akamairinga omuntu Uganda WhatsApp group wano system zifudde eyatayisima omumanyi. Kati olaba kuba Isima masasi. Isima yali ku level nge wa prime minister takonkona. Isima yali atuse ku level nge wa speaker takonkona. Nze naliko ne Isima speaker namukubira essimu. Twagenda mwalu wa Isima yogera ne Jeno Muhozi. Bamukuba masasi ng'ensi eraba.
polisi negambwe mundu ebalemi okuzuula akitegedde kubirako mukama engalo ez'amaanyi nze nakakana Junior nakakana nava ku bantu nava ku nsi anoonyako olutalo gwenduwa ayagala okukwatagana nange we shall work together si kyeguya si kyamanyira si kyali munaku ezo embeera z'okwegula ez'okukomba abantu ebigere nazivaamu dda nze obulamu butambulanga we nabubala. If you want fuck around with me, fuck around with me. If you want peace, we live in harmony. Nze mu Uganda sitalina kye neeguya. I live my life. Nava ku bantu twaberanga ne wisdom oyo nga tuseka ebinnyo osinika ebinnyo olowooza olina muntu saa ya leero yankyawa agamba nga bwe ndi omubi nenga Junior ndi mubi wa bye nina byange sibbanga ku muntu ndi mubi wa nze atuule ewe n'ensirika atuule ewange n'ensirika amataka gange nze ono nina amataka ndirandirodi nkera kulambula mataka gange kuba tewaliwo intuluda kati funa obudde obuwala n'omuntu luyale enseno nayo yeewuunyisa I get time to mpala negwe omuntu lwolambula amataka go ntuno ntudde mu Subaru new model lwakuba mama omusana go gunfuukidde omusana ekyo tekyalimu nga njigula gwenne yajinguzizo oja kunsasula sente zange nze sijja kutula mu Subaru ng'omusana gunjokya bwe guti ninga alimu Palestine amna sente nakuwa nyingi sebo yanguze mmotoka eno mwangamba ggulu lya ku nsi n'emmotoka eyo kyeringa muzira mwagala male kweyambula so n'olwekyo bannange tukwatagane jangu neebuuzeeko ti Junior enseko ozikuba otya nkwe ku advise n'omuntu n'obeera ku soloti babeera ku soloti n'oyo senkubuge be banjogerako fulu figa yanjogerako nze nali wamma namuwummula ne oba oli awo ku soloti ogenda olaba akunyizeemu mu kapulogulaamu oba oli awo oli ku soloti oyina okola fulu figa w'omukola pulogulaamu ku soloti ne mutanjogerako tetambula agalako omutamiivu siba yakala kenzi wali agala neebake ku ggwe